Yes, agakagwawo right now wetwogerera sawa bidi emabegako omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azemu tweet ya CDF Muhoozi Kainerugaba we yamuchallenges namugamba nti ayagala nnyo boxing naye yamu inviting nze amuyise bagende mu boxing match. Omukulu namuddamu namugamba munnange kyokoze si kibi wabula challenge yo njikiriza kati tweet eno kanjikusomere mu buterevu ogitegere bulungi kiki kye yabadde gamba ne kiki kye kyaddiddwamu His Excellency Bobi Wine. Muhoozi Kainerugaba wati we yayogedde nti killing Kabobi is an easy job, very easy. He says he likes boxing. I invite him to a boxing match. Ngagamba ategeeza nti okutta Kabobi oba okutta His Excellency Bobi Wine mulimu mwangu nnyo, mwangu ddala, era Bobi agamba nti ayagala nnyo ebikonde wabula yamuyise bagendemuko ku mu boxing match. So Bobi Wine nawe yamudiddemu namugamba challenge accepted nti if you beat me I'll quit politics, and if I beat you you quit alcohol. Say when and I'll say where. Kati Bobi Wine ate yayongeddemu ku birungo kubanga yategedde nti ekitawanyo omukulu ono kintu kimu bya bufuzi politics. Yeti nga tukimanyi bulungi nti CDF ene serving army officer talina kunyinyigira mu bya bufuzi. Naye namugamba kino ye amuwadde kintu kimu nnyo, kintu kimu kyokka nti wabakkiriza n'akubwa wamukuba n'amuwangula ajja kuva mu by'obufuzi. Naye bwamukuba ye ayagala kintu kimu ave ku mwenge amubulire eddi yamubulire olunaku bakikole. Ekintu ekyo kibadde yakakiteekayo dakika nga nnya zokka Bobi Wine yamudiddemu, naye munange byaddiridde tebyabadde byangu kuba we tuwogerera kati tweet zonna bazikubye screenshot, naye ate ye account ye ya Muhoozi Kainerugaba CDF waffe account ye yagijjeeko yagideactivate nze. Kitegeeza ki kino eri bannayuganda kubanga bino ebintu bya internet bizibu nnyo n'okola ki evidence esigala weeri nti olunaku z'omwezi bweziti oba ssaawa bweziti wawandika ebigambo weebiti ne weebiti era nga bakuba screenshot zino birikozesebwa nga evidence era nga abantu abamu bazze bakuba screenshots ez'enjawulo ne bagamba katubisaving tulibikozesa nga evidence. Wano omukulu Muhoozi Kainerugaba bwe yasoose n'agamba nti killing Kabobi is an easy job, very easy. He says he's like boxing. I'll invite him to a boxing match. Nazako Twitter yokubiri. Kabobi is going to get the beating of his life soon. I will promote the soldier who kills him. Ebina bigambo bagamba nti abatamidde abakoze ki naye ate Bobi Wine yatuuka ekisa n'agamba ko nti ebigambo ebimu ebyogerwa wano omutamiivu tabagambwa nti ebigambo ebimu ebyogerwa wano oluusi omuntu aba akijja ku mutima gwe era nga babigenderera nnyo kuba tuze tulabako ebintu ebyenjawulo ebiza bikolebwa ngeri gye bakuba amasasi bagezaako okwegezamu mu mukulembeze His Excellency Bobi Wine enfunda eziwerako naye n'atafa. Era ne leero wabaddeyo omukolo gwa women's something wano women's day celebration wano ekavule ku kitebe era wabaddeyo omusajja abadde yeefuula ng'omulalulalu ng'ajja tatambula mpolampola ng'ayagala kusemberera His Excellency Bobi Wine gy'awali atudde naye ne bamwanguyira awo era abakalabyeko ka video ne balowooza nti baba bakola stunt nti bagezaako kopa byali ewabbala ku kampeyini ya Nambi ebyali Kawempe naye nedda. So naye nguyako ku Twitter alagamba ate nti tell Kabobi I didn't beat him enough in Arua. I'm coming for him again. This time I'll beat him properly. So nga agezako atenera okwerumiriza nti ye nyini yenyigira mu kyokkuba Bobi Wine we bamukwatira Arua nga bamaze okumwegezaamu okumutta wabula n'atafa. So driver we Kauma bwe yafiira obulamu bwe ne buggwawo. So ng'agezako okulaga nti ye kenyini yenyigira mu kumukuba nti mumugambe nti saamukuba kimale Arua era ngenda kumuddira ku luno naye ate ku luno nja kumukuba bulungi nnyo. Namana damu n'agamba era nti I won't stand in an election with Kabobi. I will simply shoot him dead. Nagamba nzi ye tajja kuyimirira mu kalulu nani oba tajja kwesimbawo mu kalulu ne His Excellency Bobi Wine wabula ye ajja mukuba amasasi ajja kumukuba amasasi afe nga ke kalulu kasira okutegera ka amasasi. Naye waliwo omuntu omu yavuddeyo n'amuddamu nga bamuyita Mubiru Smith n'amugamba so you are going to stop abducting and torturing Ugandans and fellow locally.
nga mubuuza nti ogenda kulekerawo okutta n'okuwamba bannayuganda n'abalokole kuba omukulu agamba mulokole namugamba it depends do baganda love me kisinzira abaganda banjagala nga kitegeeza nti ono omukulu ayagala nnyo obuganzi bw'abaganda naye se tumanyi lwaki kyagaana naye ng'ate abantu bo balaga nti ensonga ntono nnyo engeri gy'oyisaamu abantu yekuletera obuganzi eri abantu era n'okukukyawa naye nga so omuntu nayina obanga onyumirwa ebikonde gwe kirowoozeeko eno challenge obanga ddala ebadde yalaali mukulu n'agamba nti nga yebagamba nti abakubiddwa nawabanga takubiddwa kale n'agamba yes let's go for the challenge olowooza ani ayinza okukuba mu boxing match eno kubanga okukolako research bulungi okutegeera profile z'abano abantu ababiri nti His Excellency Bobi Wine muto first of all emyaka gye mito era alinako ne experience mu boxing tayagala bwagazi boxing naye alinamu boxing experience nga 2018 yali 2018 something like that neera nga mu match yalina webagenda mu match eyo yawangula na knockout mwabamanyi ebikondi mumanyi kye bayita knockout KO nti tebamala match tezimala kuggwayo round tezimala kuggwayo wawula oli akuba ekikonde ne kikuzikiza n'oba nga tokyeyongera nayo okukola ki kuzanya nga tukimanyi bulungi nti yes Bobi Wine yawangula na knockout era nga wetugenda munda mu ring ebiyinza okuvaayo munange mukimanyi nti kiyinza okuba nga kikambwe yes abamu bazzeemu ku tweet ya His Excellency Bobi Wine wali yamubuuza namugamba naye munange omwenge gwakukola ki biramena bikole naye omwenge tokola ki toyingirira mwenge gwaffe naye kati ye namugamba nti munange sigamba nti noki yono mukulu Gabriel Bule yagamba nti mwana Bobby byonna bikole naye tofuma mwenge gwaffe mwana natekawo ne emoja akaseka His Excellency Bobi Wine avayo namuddamu namugamba siguvumye just njagala kugujjako awo abaguvumaganya nga bebani bana baguvumaganya nti wabanga yayogedde nti wakuwangula ove ku mwenge ate n'amaana agamba nti ayagala kujjako abaguvumaganya kiba kitegeeza nti ono yennyini CDF waffe MK Muhoozi Kainerugaba chairman PLU gwayagala okugujjako olwansonga nti asuubira nti y'omu ku baguvumaganya kitegeeza kyekyo munnayuganda nti yes omwenge si mubi naye abaguvumaganya abatamiira ettamiiro baleetera okukola ebintu ebitalina sense oba ebireetera omuntu okuba nga takubalaamu magezi ng'ebino ebiwandiiko bye tujja tulaba ebyenjawulo nga tebisaana kuwandiikibwa muntu naddala mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni era nga CDF mulamba mu ggwanga akulira amagye bintu bingi byazawandika nawandika bagenda Nairobi bagiwambe simanya bajja kukuba South Sudan simanya ate biki kugamba tebikwatagana bingi naye era nga byonna abikola naye ng'agezako okufuna naye buganzi mu bantu agezako okukola nti oba ayingira mu social media naye bamwogerako oba kiki oba and something like that anyway. But as we are winding up, just tukolemuko a different version mu Lusoga n'abasoga bategere kiki twogera wano mu nsonga eno egena mu maaso. Bana nja kwenda okwongera okubeyanza okwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa DVC. Leero ebintu byetuwulire oba byetuva okubona ku mikutu egy'endawulo biwuniikiriza kubanga wazira muntu abeera akisuubira emboozi tebisibwa ku matanta. Webugira okuzibira olwaleero ng'omukulu w'ekibiina kyaibwe kire kye baakola abasinga kye baakazaako eri apiraawo oyo omukulu mwena mu mwidi aviireyo yakoba nti yandyenze okuba ng'alwana ni president waife President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Aye nga bino ebigambo byayogeire abantu bakeebuuza oba abyogere mu bumana oba mu butamana kubanga kinaidukirwa nti ono omukulu mwene alwire nga muni wa mwenge era nga ebikolwa byakola
bya kitamiivu era nga watera okutamiira atera okutyobola eddembe ly'abantu n'okujja okubavumirira ku mutimbagano egy'enjawulo okuli n'omukutu gwe ogwa X. Aye leero Kadachi agiira okubyogera ndowooza ng'aliko abandi abamukobaku wakobye nti ayenda okulwana omukulu amukobye ekintu kirala nti ife ekyo tukizira ku buzibu obwenda okulwana ninze ida tulwane. Aye nkakasa kintu kirala nti we naalwana niiwe naakukuba weda kunyamba ove ku mwenge. Aye wonkuba ze nainda ava ku byobufuzi ndowooza ye nagiira okukyogera ng'ategeire nti ono omukulu tabisobola kubanga idukira kirwire nga bibitagana mu nkuubo nga bakoba nti kituufu ono omwana tiwa amagye. Aye ali mu mizaano gye alina byayenda ye ng'omuntu. Kino kitulekawo nga iwanga ekisookera irala ono omusaada takatya kutyobola eddembe ly'abantu ebikolobero bye atandise okubyewaanira namu. Iwe weewuunya omuntu omukulu watuukira okutoolayo ditwitide yakoba nti senga wange ankobye nje ntooleyo buli kimu ekiri ku Twitter yange nveeku. Okaali mwana muto nti bakulowooleza ebyo nebira kubibuuza abantu byabanabe mu butwe bakoba nti bana gye tulaga bwe tunaaba n'abakulembeze abalowooza bati tunaaba nga tujjawa. Iwe weewuunye nti omuntu alikoba nti nandyenza okuyita Bobby amweta nakabobi. Iwe weewuunye atiire nga atyobola eddembe ly'abantu. Aye abantu tibasanufu era n'omukulembeze waife akobye nti muna kyona kyoyenda nze ndakikuwa. Aye nga ekiriwo nti titukutiire akimukobeere era yena Muhoozi Kainerugaba agiye yakoba ku mukutu gwe gwene guno gwa Twitter yakoba nti I won't stand in election with Kabobi, I will simply shoot him. Kitegeeza nti yena ategeere nti bajamuwangula. Aye buti ensoni ditandise omuleetera ate okwogera ebintu mu butamana n'engeri gyatandise okukangakangamu. Aye nga ate takomyawo yabanga ateirewo n'embeera eyindi ey'obusosoze. Yayogera ku Baganda, yayogera ku madiini. Aye nga weebuuze nti lino iwanga erimu amadiini ag'endawulo erimu dikabire dandawulo dandibairemu obusosoze. Kale munange munaife watugobeera webale kwekuumira ku mukutu guno gwa DVC n'ebyo ebiviire mu mukulu w'ekibiina kya Piraawo abantu babeire nga mutwire mu yirira weesigwa kubanga bakoba nti byakayogera tibaidi bona jabitoola. Bannange yes nga bwe kyagenda mu maaso. Yes, musigale nga mukyali ku mukutu kubanga we tuwogerera tujja kuba tuwaleeta information yenna eyakagwawo updates na any update any story nga story again developing stories tujja kuba tuzibasulirawo kubanga right now we tuwogerera bino tebikyaliwo ku mukutu. Omukutu gwa X account ya Muhoozi Kainerugaba tegana bingi naye era nga byonna abikola naye nga agezako okufuna naye buganzi mu bantu ageza ku Baganda. Dr. Van singa bili tubikyagenda mu maaso. Yes, musigale nga mukyali ku mukutu kubanga we tuwogerera tujja kuba tuwaleeta information yenna eyakagwawo updates na any update any story nga story again developing stories tujja kuba tuzibasulirawo kubanga right now we tuwogerera bino tebikyaliwo ku mukutu. Omukutu gwa X account ya Muhoozi Kainerugaba tekyaliwo. Nibogera n'oginoonyako egenda kugamba kintu kimu nti this account does not exist. Kitegeeza nti yagigyeko nga bagambye nti senga we yamugambye akoleki aveeko nti takyaliko era paka mu weeks nga 2-3 ezo era nga mukulu President Museveni yamugambako sometime later namugamba nti no abulize advise ya Uncle we Kagame nti asoka akoleki yesonywe ebintu bibayita ebya Twitter oba ebya X oba si kyekyo akkiriziba mukwatengamu. Yes, bwe tuli mu Uganda gwe tubulire ndowooza kiki kyolowooza ku mbeera ng'eno era eno challenge ogirowoozaako kiggwe we naabanga weeri sente zo zisibidde kwani? Yes, after tutorial in kama when meeting and one tin kan DVC Dr. Van Crush tin kikome utieno wa wabedo kan X make long need to know bet Twitter Muhoozi CDF Kainerugaba otemo chogi mo kaini neko Bobby yot mo
ni ang'eyo nyeri maro loka boxing, so abilong nyeri wacheri match pa boxing. So CDF Kainerugaba miero teme i boxing match ki Ladit Bobby Wine Chagulanyi. Po ang'eyo big chero ning ento Chagulanyi en bene po po luoro cho wacho ni en tie ento ko goyo Kainerugaba i boxing match. Kainerugaba no miero owek mato kong. Pien en wacho ni nencharo CDF cho Jimmy Eguni me ti under influence me kong. Nge arege ni nyeri tila mero. So Ladit Bobby Wine wacho ni ka nyero goye boxing en biweko loka politics. Biweko loka chero kono tele be la tela kono ngo. So chani pressure bero ma gwa mo ex dong dano maduong chako mi kono comments gi ngo gi endo wangcha mo manok waneno ni Muhoozi Kainerugaba en kikome ochoni kono anti now wachani awekong loka ex dong for some 2 weeks endo po ang'eyo ka nyeri enu chabira rio bi me fudipo dugu i ex pien wang'eyo wanweng ni nyeri la mero pien waber ka neno clips pa dano temo mi videos mo ka me AI meneni cho tim mate kichupa arege mo magwa endo Bobby Wine wach ni kogo cho biweko kong po ang'eyo ni ka fight eno twere i Uganda bibero tie la nen TV so sani wati kuoro en fight enu ento Ladit CDF wacho ni en kong bi weko ex piwang chapira rio. Yes, wachali ku mukutu bigera maso tujja kwa tubako buli lulimi abengulu na mufune information egera maso aba Eastern Uganda mufune egera maso abali mu Central mufune kigera maso ate abanyankore abanyachitara aba Western namwe tujja kubanga tubaletera information so boyenga kubanga Uganda yonna tujikabaringa mwebale kubanga mwekumide ku mukutu musigaleko story egera maso. Bye bye. Leave your comments, subscribe, share the content. Tugalenga tuchikwasaganya ekintu. Yes, agakagwao right now we twogerera